from here. You are coming at 10, and you are 10 to 9:30. Thank you very much. Mulimu abebbako naye tubasaba ekiseera kino nga baweereza bannaffe mu kulwanyisa obutabanguko mu maka, mutuyambye nnyo mu kulwanyisa ekibba bantu n'okutemula abaana, mutuyambye nnyo mu kulwanyisa ebintu ebikola ebyekko n'obulyake n'enguzi n'ebirala, kuba ffe tubyogerako mumugaziya. Naye ate era nammwe bennyini mbasabira abakola wano, nammwe Mukama bawa omukisa bulungi. Banaye mwebale nnyo, mwebale ddala, kubanga bukya muggalo guno gubaawo NTV yaviirayo ddala. Mutuwadde ssente nnyingi kubanga okujjanga okukwata saavisi zaffe. Banaye mwebale. Bagamba nti ateebaza abulamuwa, naye twebaza nnyo nti mukoze bulungi. We also thank the church for playing a role in advocating to a stop against violence on children and girls, women and girls. We thank you, your Archbishop, for being a role model in championing against violence. You can take the